zigenda kwera nakuzo mwezi 4 mwezi gwa 11 2025 ogenda kujja kwa this time nalabye nti nokugamba nti atemba guze 13 pakoleta ndaba atenze enkowa janko mulyango kwata pakoleta si yagula yingira mundu nonya byagala salo ngowulira tubijjemu ekwesudia bantu bajja tuuka wano nga bagambye nti mujje pakoleta ya bwerere yingira munda omuntu atukano nga pako teziriwo so kati yankola wajiyisotya Black November zero profit okulumidwa kwali badde mongere bwetu bwobijjawa banno gye batabijja njala kuberebwe kuti era bantu mutu nakola business oba tukola business okulumidwa kuberebwe kuti nti customer akwagidde okuva mu January paka mu gwa 10 bw'omuddizayo omwezi gumu oba okoze rosi kale nyongero baniriza ku mukutu ogwa Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero kwanirizako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira mu Uganda gwatulabire e Kampala nawe nyongero kwebaza tusinzidde wano ku Crown Japan ekatwe ewali Salongo Crown Japan bana Uganda week eno yonna bantumye ne bangamba Cruise namwe abakola business eya electronics eya mwemuli microwave mwemuli blender mulimu TV mulimu ebyuma ebyoze engoye mulimu dryers mulimu hair dryers ebintu byonna buli kachicha gwomanyi amasepicha amalungi obukuba emberenge naye omusajja yakedde ku macha gwe muna Uganda oba gwe ali e Bulaya mwabayina zi Airbnb apartments oli muzizimba kati no wano ulirizawo nnyo gwe ali e Bulaya tuma omwana ayanguwe ajje afune ebintu ku bbeeyi entono jukira Airbnb ebintu bino byonna bina babasera fridge ezenzije 2 bazisaze bbeeyi according ku mwami ono gwetudde naye agamba mbuno jangu ono neye tayagala magoba oba nchifutijjeyo bulungi agamba jangu none ekintu ku bbeeyi ntono ye tayagala magoba kakati yakutte pako n'agiteeka ku 10 mmeka 3 agamba mbw alina ate ekipya kyali mu kusaba okuola essaawa eno olwedde basuubuzi banne balina ekibuuzo kye bali mu kwebuuza Salongo nsanyusa okulaba obulamu bugamba ki obulamu si bubi just bukombukoowo kowamukoyemu weetikka ssente okooye sikwetikka ssente engeri nalina eyamye okuweereza abantu bange abantu bano nze bampagidde ofa abantu atalina background z'amaanyi ng'oyimiridde okuba customer kyabulya z'amaanyi obutakola ki obuteebaza nakubaddiza ate nabaddeko ne customer omu yaze nagamba nze sizze lwa nsonga yonna era yaguze ebintu biranyi kyeguze na pako nagamba naye otusanyiza nnyo ku TikTok era bwetwagamba okola ekivulu n'ogaana katukusasulire wano tutandikirewo pako gye nnina ewange waka najugula emitwalo 6 pako gye nnina ewange pako gye nnina ewange ngisanze awo ewuwo ogitunda 13,000 Salongo tubeere banna Uganda abalumirirwa ku bannaffe okulumirirwa kutya okulumirirwa kwali badde mu ngeri bwetu bw'obijjawa banno gye batabijja njala kuberebwe kuti era bantu mutu nakola business oba tukola business okulumirirwa kuberebwe kuti nti customer akwagidde okuva mu January paka mu gwa 10 bw'omuddizayo omwezi gumu oba okoze rosi so tweke kutunulira business nga kukola mukozi magoba na kutambula kola ki kugenda tulina okuba kuyetuzaayo mu society tulina okuba tuddiza ku society so kati yankola wajiyisa otya Black November zero profit Black November zero profit tewali kwetwongera magoba gwani atayagala magoba business ki omuntu gyakola nga tayagala magoba ati wandwadde ogamba nti ofunako 5 magoba tugagala but sigambye nti tugenda kikolanga bwetu but at least this time kiki wasinza okusala ebintu byonna era babiguzeeko bakimanyi Salongo tugende mpola
mu bwangu fridge ziri kumeka fridge etandika ko mitwala 3 ngenda jifuna fridge TV mitwala 2 ofuna 32 inch microwave aka mitwala 16 kitundu bingi nnyo Salongo totidde munti banno be muri mu business yemu kibakosezaamu era bano kibalekawa banno tekiyinza bakosa oli atakitegedde ajja nebuuzeeko nze kugambye bwe tukwata amagoba kali ge tukoze olunaku aba omwezi ogwo n'otagateekako expense yonna noga amagoba ge gano kangadize ki baklienti bo oba nawe nakyokoze wa contribution gyokoze muki mu society business sikwa kubeerawo ndi gwokolesede nga bwotwaffe tuli bayimbi mu nkola ntwala waffe sente tuzikola zisigala wano era wamala zikola nabanga weziri wako ne baganda badde bakuwagira ebbanga lyonna nyinza okutawa Alan yanziba keta agiina noli omukyala eri abadde tagisobola nagigula so nogenda ng'oyambako abantu batyo oli adda nomanya microwave abadde talina zikagula tukalina ku restaurant olwokwaka mitwalo 3 bw'okazza 16 kitundu naye ng'asobola okukola ki okagula so sirowooza nti okunyiga gyeyali badde solution esooka yali gyendi naŋŋamba kino kikolebwa kitya n'ekimunyonyola bwakitegeera nabanga okuzzaayo mu bakasitoma baffe kimukolera najja kikola kyekyasinza okuluma kuba mukola ekintu n'abantu betwasinza okulaba mu layini ezatambudde ku mikutu gino gimugatta abantu naddala ku TikTok twalabye abantu bangi abawansi bewasibwawadde otagatinga exactly kuba kati newo ina pakoleta olina TV olina microwave nina naye babinseera babikuseera era nekyasinza okunuma kubanga nina TV TV 50 inch najigula akakadde kamu n'ekitundu ngenze wano bagazere mitwalo 9 tisel nenga bweto kigeno bera wabula bate nakizudde bukola research babadde bajja ne bansanga ku mulyango babadde bamerawo ku mulyango abamu ne bakomentinga abalala ne bajja ne bakubira essimu ne bagifunye awaliwo n'abatasobola gigula nga n'enkumi 3 zogitaddeko tasobola gigula ate nga twali yagadde naye agende kale abeere n'ekitandikirwako ewaka Salongo ebintu wabijjawo kale twogere amazima kamera teziriiko kamera teziriiko ebintu wabijjawo Salongo anti kugambye ebintu byabijja gye mbijja olina ekyuma ekikola pako tewali gye babijja gye mbijja wabula nkugambye nti nze amagoba twagalese nti geno profit gore tukola nga business twamuddiza ki society era ne boogera n'obuuza omukozi omu ku omu nti osasulwa ne bwabaani ne bwaba volunteer nga yazzeko olunaku teri musaala zonna tuddiza ki erindako bano abakozi bonna betulabe tewali asasulwa abamu bazze nabo zikwolwo kuyambako nabama mu kitundu muno tuyambeko mulimu guno koleki era olunyuka tutambula yonna agenda pako ya 13 air dryer yameka kati air dryer nabye bana nagenza okutunulira mu bantu abazotugulako 80% bakyala kati ate mukyala kizunyobera omukyala okuba omukyala nga talina kanaka mu nviiri akantu kadde ka bbeeyi nnyo kali ku mitwalo 10 akamu nga katunda 10 abalala 8 n'entula n'ettiimu ne bannange ne tukkaanya tukwate air dryer ezo 2 tuziguze abantu mitwalo emeka bw'okwata emitwalo 5 nojja nofuna air dryer 2 kano njagala abasaluuni bakawulire bulungi abakyala abalina saluuni n'asuubira ogikola ogambye otya andi dryer zino ezigira enviiri ogenda funa emitwalo 5 ofune piisi meka 2 piisi 2 eza air dryer ku mitwalo 5 buli air dryer ng'ogimpadde ku mitwalo 2 n'ekitundu gwe boy ebintu obijjawa nze nakubulidde ekyo bwe kinaggwa nondaba nga nzeemu bitundu ebyo nga ondamu ng'ombuuza ekibuuzo ekyo onpadde ekibuuzo kati guno omukisa gugwakodde kakati kino kiri bwe kiti bino byonna black nova biki twasazeewo leero lwa 6 Sunday
Monday tugenda umulamu Tuesday tugenda closinga Black November Sunday so kujja no picking ebintu byogula oba no gula byosobodde but Tuesday ne Sunday okusala ko wekuli ebimu bikyali ku price naye tugenda breaking bigenda obeera ku promotion on Tuesday zigenda obeera nakuzo mwezi 4 mwezi gwa 11 25 ogenda kujja kwa this time nalabye nti nokugamba nti atemba guze 13 pakoleta ndaba atenze enkowa janko mulyango kwata pakoleta si yagula yingira mundu nonya byagala Salongo ulira tubijjemo okwesudia sirimba kine kintu gana tukijjemo okwesudia n'omuntu okutuuka wano n'abeera disappointed Salongo abantu bajja tuuka wano bire ebintu biri ku record okitegeera abantu bajja tuuka wano nga babagambye nti mujje pakoleta ya bwerere yingira munda omuntu atukano nga pako teziriiwo kikyogenda okugamba abantu kakati this time kyenyiza okukubiriza abantu bakigambo kyo anti uliriza tufikisinze pieces omutwalo mulamba wabula buli muntu agenda toilet for free wabula boyingira munda ebisigadde ogenda olambula ebyagala okukola ki ogwa nenga kyogenda oyingira nakyo ngoyingira singa nfuna pako nenzirabuzi waka nonga ringide munda bogoba tolina password ekuyingiza ate munda eno kyekisumuza kikuyingiza munda wabula walimbuzizza singa ngenda nesifuna kyenjagala nenfuluma ne pako yange sinza oba ekizibu nnyo butafuna kyoyagala bo ebintu ebisinga byonna byonna munda gyebiri but still noba tulina kyofunye tetulina maanyi gakulemesa kukola ki kufuluma otambula n'ogenda ne pakoletayo Salongo waliwo yakutumye banno baleke ku ttaka baani basuubuzi banno nze nakuwadde ekyange ti omusuubuzi yenna agala kubanga gwe bw'oŋŋamba nti ŋŋenda kukeera ku makya nfune pako ya bwerere nyingire munda eyo ntambule mmwe bali Abannayuganda abajagujagu male nfulume nga nfunye pako ya bwerere kankubuuza ekibuuzo togabangako ku bintu ku kino okigaba nali nga byenko Salongo ofiirwaki toliwo gwoza batwala pako nga nkyaba ntwala ku bijja byaffe so tekyo kyokka kyenyinza okubagamba ekyo kiro olwakumeka kigaba nnaku z'omwezi nga 4 ku Lwokubiri weekend etandika yes tugenda closinga Black November officially Black November wabula ogezako okumanya nti namba eyinza okubeera enene nnyo ejja osobola okujja n'ogula ebintu byo asite ofuna receipt gitereke bulungi osobola bibiga anytime so that tuleme okubeera na namba nyingi ki mujjuzo so osobola okugula ebintu byo n'ofuna receipt ne bateekako note taken anytime any day osobola okujja n'okola ki kankufune bulungi kitegeeza ku Lwokubiri luno lwe tuggalawo yes so after Lwakubiri ojja kuba tosobola tuna paka ya bwerere byonna bigenda kuddako ne ku bbeeyi yabyo byonna kitegeeza bw'ojja abantu bagenda beera bangi funa ekintu kyo sasula bakwe risiiti genda eka osobola ogenda ewaka oba okinonya mu January oba okinonya eddi bwekikuba line zijja kubeera nyingi abantu bagenda kwenyiga bangi so that ate bwe tukyanguya bwe tutyo buli omu afuna free time nonye kino tuba tiimu yaffe bijja okufollowinga buli muntu olanga afuna ekintu kye transport system eri etya abadelivery we bali awo bwerere abadelivery abo tulina sente twafikisinga si nyingi sekijja kuba kya bwerere naye nga akasente kasaamusaamu omala nakutwalira ebintu byo oteesa naye twaliwo setinga embu zino zezikola delivery Salongo enkola ennaku zino abantu baganye enkola ya delivery ng'atudde waka ku mitimbagano tulina engeri tusobola okuaccessinga ebintu bino nga tusinziira ku mitimbagano gyaffe ndi waka n'ekifuna ku bbeeyi rayisi weeri oba sisaagala ye muntu twafunyemu kisa challenge twaliwo omuntu abagenza kuleetinga account eziriko Clone Japan bateeka enamba y'essimu nga bajjako abantu ki sente ndi wano okutegeeza abantu bonna batulaba Clone Japan erina enamba ezigendako ki sente naye enamba ezo zitamanya ga Selma Gasani bw'olaba simanya gegazze tosasula ekyanji twatufunye ne delivery ne still osobola obeera ewaka wonna oli tusomereko oba ozirina mu mutwe
enamba z'essimu ezo eri 07 00 78 62 33 eya Airtel. Ya MTN eri 0773 38 95 27. Ngaba Crown Japan guno gwe mulungi okusosokola okukola edition yeno. Asigwe ya Black November. Kati Alan ebitu no dozo biraba. Mwaka guno gwe nyini tulaninze promotion 3. Twasoka tulaninga buy and win waliwo. Aliwo. Ne tulanchinga spin and win and twalikola ki. So enoleka yesembyo this year. Sinje kisembyo tujja kuba tuwuliziganya maybe wanabaawo ekyetaagisa mu December nga mwe mutugambi walogo nayiseeko ng'agamba mumuleke yeerege ajja kukomawo ng'agamba igwe munerege yabadde musuubuzi munno mbunja kukomawo ng'agamba otaddewo enkola weereega naye bw'onaagwa okugwa ki tokaaba okugwa si buli akola kino nti yagwa abagudde bangi nga tebakoze bino tolina busobozi busalawo omuntu agugwa oba otakola ki otagwa okujja account bajja bali selfies nkugambye bwe babadde nkola amagwaga ga million 5 kanga we ala nga kitegeeza ngenda kugwa balina okuwa abantu image endala sebakole ekyo kyendowooza nti kyekituufu nti tuleme kutwala butwazi let us tuweko kyetuza mu society. Enkola eno bw'oba obadde ogikola naddala nga tusinza kufuna omulundi ogusembyeyo guno gwenyigo tuli mu kwogerako kiki osinza okuyiga naddala ku ba clients era kikwadde mu ssomo kyo balesoni ki? Alan nze nyina ntambulira ku bintu bisatu bwe mba nkola business. Ndoze ekyokusatu ate abantu kibafuula number 1. Nze kisooka ddala nga nkola business neetaaga enkolagana n'abantu bakiraanti bange. That is number 1. Number 2, making sure the business yange ina difference ko business endala. Tulinda kuba tufaanagana. Number 3, ge magoba. So most of business batunulya magoba first kyokka ne kimuvuga. Kalinze ani baba mukwano gwange. Kinsingira okukola magoba. Bwe mbanga nkoze business yange nga yanjawulo ku business endala. Kinsingira okukola magoba. Kati bwe bibala bine ibiri nga biri strong. Ate bireeta amagoba amalungi. So tunuli nyama goba oyonona ground nti kati kanku example customer aguze fridge agitusiza tekola bolo kuba tusana muyamba olokuba wali akama goba gwe nogenda customer aguze kechi tukiganye kola gwe noloza nti olokuba afuna kama goba biwedde so nze ntambulira ku bintu bisatu and I keep it for a long time. Yeah. Okay. Njagala okubuuza akabuuzo abantu ke bazze nga babuuza naddala ku social media bagamba nti store oba store tugula ebintu wano ku Crown Japan ogijjuza nnyo ba TikToker ne bazanyira ku firiji ne berijja waggulu era nti business ogyonoonye bajja giyita comedy store. Abantu omukyalo omu yavaayo n'ategeeza n'agamba nti si mu bubi akulumirirwa naye business lekeraawo giteekamu nnyo ba TikToker era tubalabye ne wano mu service mwebali bakozi nti business ogifudde comedy store ogitadde mu ba TikToker. Kakati nalisaganya kwogera ku nsonga eyo lwansonga Alan nze maze emyaka egigenda mu 3 nga nkola busuubuzi so natandika okuswanya n'emyaka 9 so byenkola mbikola ki that is number 1. Number 2 osooka kwebuuza ko yakikola lwaki okikola kikolera instead of ogenda ku social media n'ogamba lwaki okola kino kigenda kola bwe kiti. So nkwadde nange omwaka oba just give it time ogenda kola all business nga zikola ekyo kimu kyenkola wait walabiriza otusira ba TikToker nga biri mwenda waziraba naziraba wait kyekyo kati nyinza sinda kwongerako but we are so strategic as a business person. Njagala ombuulire oba oli awo okuyambako banno tukuteeka eno TikTok eno oba nebbanga business yo omaze nga eri ku internet n'emikutu emirala TikTok econtributinze etya mu kukula kwa business yo? Ala ninze kuva dda mbadde nnanga
Nkwesa ne TV radios na mawuli wonna plaza mawuli yes ne wadde kwesta engeri yonna twaka tukola ki twanga but this time TikTok ekola bulungi a little bit expensive okwalinga ba TikTok ba influencer bakolere kiri expensive but ofuna results as instant like also alanire kumacha evening no kokola sales ekitali ko gundi ndala TikTok kiri instant yes it's a difference ndio ba wakasayo video ngesimu ojifunirawo obo wakateka ko video nga twakola ki ate botunulia nensi je olaga trend je tufugetuza bintu ne tradition bigenda kuvaawo traditional media emyaka banga biriweddeko kibandi bana basajja bazungu balabo mangu bakola social media ezo mamanya nti abantu bano so leka nkwe example nze nyizo malako omwezi nga sirabye TV naye ku simu mbeera ko day by day so abantu abalinganze bangi so bobanga goli businessman going or strategic bulungi choice gikyokola ngoma zo tunulia nti this generation erimo kujja iyo mindset yabwe tunuli the sim sit TV to uliza ready then go ogenda kola ogenda batu basangawo nze natandikira ko Japan abana wenasanga ne myaka 10 kati bakasitoma bange emyaka 22 go subira abana balowooza ati bagenda uliza radio so bango li serious businessman oyino kola transformation not then mangu iranze kubiriza ba business bona mushiftinge temutya kuswala amanya bamubaereyo mbozenge nata ku TikTok my friend ogenda kusala ochikola ngoli rate bagambe shikole kati oli akujudging then results zija kujja amalati kizanti wali mutufu anyway ngatumalize ekibuzo kyange ekisemba fenga abavubuka kuba nawo kyali muvubuka muto business tulemye bwe tulaba omusajja nga Saalongo gwa artist otulete sanyu ku matama ntugamba nti osanga omuntu asokola business nekola bannaffe bangi bagenze ku kyeyo bagenze Bulaaya oba oli awo bagezezaako ne business ezimu zino nga zokola ne ba supply abalungi babafunye naye finally ekintu kikoze kitya kiganye okulemerwa business ng'omuvubuka musolo kulya nnyo tufe tulya nnyo kwerumya kozo omuli ayinza okulaba n'agamba Crown Japan nga yeyiye kutte mangu nenga lobo oli awo tamanyi bbanga ki byo struggling na business eno ng'omuvubuka omuto oloza kikigwe ekikumekinzo okubanga artist wa achieving mu business ya electronics manyi buli mulembe gujja n'ebyago so abana bana abatawagenda okukola business before us aba bali muzikola balina otunuulira challenge ezimu but wali bitagenda kukyuka mu bulamu wali bitagenda kukyuka bwe tuvuddewo byo bijja sigalawo ebintu biri bisatu ekisooka consistency bw'oba olina kyokola kikolere ddala then there is persistence limirako then there is resistance wakana okay nganze wali sikolangako nga nabigana from day one sigenda nko wa muntu nankozesa nansasula mbunkola omulimu ne bansasula never era nakigana ate nga bingi so ebintu ebimu tugane then ebyo bw'obala bikola that is ebyo bya bulamu bwonna general life olina okuba n'ebyo then tugenda mu business ebintu bisatu nabikugambyeko make sure nti ozimba relationship ennungi within your workers customers ne ba neighbors that is very important togenda kubeera wano otadde wano akaduuka ate otaleka otala ku ba neighbor bo ate otaleka okujja okuba bano abakozi basasula otaleka bavumavuma bayiseemu buli omu ebyo nabyo business genda kulema. That is number one. Number two, make difference mu kiki okola. Bwe twagireka twe bali bakola bintu birala then to changing a system. Me myself nasanga bakola birala reka twe nenkyusa system. Nanga ndi mmanyi mu kugoledinga nakutunda tubikadde kadde to changing buli kimu so katwe is now number one.
mu Uganda kutunda electronics omchi omulungi. Number 3 amagoba. So ebintu ebisatu ngomaze bifuna bino ebiri bibere bikulu nnyo test ekisooka kiwe 40%, ekiddako kiwe 50%, then amagoba gatunuulyeko 10%. Bw'obinaalema nga kiri okitaddeko kye twasoose awo omulowooza oba tojja kukola. Obugambo bw'oyogedde bunze bunnyumidde nnyo kubanga natandika obukozesa obumu. Oyogambye persistence okulemerako, consistency okusigala ng'okola ekyo ky'okola mu bulungi bwakyo, tokyusa nga bwe watandika ng'olina customer care service ennungi nga ba clients obawulira sigala mu eyo enkola. Ekyo ekyokusatu resistance no kuba ne persistence resistance consistency. Wow. So sisuubirayo omuntu yenna ali successful agenda buuka bintu ebyo kubanga bwebimala okujja byonna ng'omaze obigatta biri tulina business olina this and side ya life olina ekyo then kino kiyinza okukufuula ow'enjawulo kwe kuba n'amazima lwakuba nti abantu abamu bagenda bagamba nti obugagga ki ge mazima no nze nyina omusajja gwe mmanyi ng'asitula migugu nga ne bw'oba wera bidowata nalukusanzayo nga ne mwavu. Obugagga kusonda si kusonda nkubuulidde ground yakyo kyonna kyekyo bw'omaliriza okuba n'ebyomukaaga then beera n'amazima. Yes. Amanyi ekintu kiri kimu ekigaggawaza abantu it's not money wabula bw'omala obeera different kiri kye nagambye kola ekintu ekyenjawulo society egenda kukulaba, society egenda kukwesiga kati society bw'emala okukwesiga society erina ssente egenda kutrustinga ne ssente zaabwe then amazima bwe gajjira Alani ampadde akakadde ke sijja kukwata kakadde ka Alani kazannyisa ate gwe n'okansa watekakola ki tekaliiwo. N'ekirala abantu kye balina omanya oba abavubuka oba twenkana nabo emyaka ssente zitambulira mu bantu tewali ngeri ndala bw'okatinga off people oba osazeeko ssente automatically. Waliwo abantu abamagamba saagala abantu zijja kubeera nzekka kati gwe mulindirira nfambi okufuna ku ssente olina okuba nga oli mukodomu. Osobola okukodowala bw'oba oyagadde but nze kyemmanyi omugaso gw'essente guli gumu ojja nga aliyo omulala kuzispending bw'owayo omulala ng'oli atugamba naye engeri gye tuspending eyawukana kati kankuwa example nze nkimanyi abagagga basinga spending naye basigala bagaggawala naye ate omu abantu sibawo n'agamba nonywezezza tezeyongerako. Omanyi omuntu nga talina ssente enspending yanjawulo n'omuntu alina ki ssente. Okay, bana alina ssente alina freedom mu kuspendinga oli atalina spending akaaba so olina okubeera ne freedom ng'ospending. Okay, free. Lastly, abatulaba abalungi omwami ono Ssaalongo y'omu ku bavubuka nno abatono abasinga okukozesa abavubuka abangi ku kampuni yaawo abawala n'abalenzi. Ayinza okuba nga mu kampuni ye wano ku Crown Japan talinaamu mwana asukka myaka 35 oba okozesa kiki ky'okozesezza okusobola okulaba nti oli muvubuka naye okozesa abavubuka kuba abantu abasinga bafunye nnyo obuzibu mu kukozesa abavubuka? Olaba nagambye ekisookera ddala bw'ocreatinga good environment within your workers kyangu nnyo bamanaging naye obuzibu bugenda ofugutuka kwe kugenda gwe n'olowooza nti ogenda kukomandinga erere oba oli mu buzibu bokubuildinga team si kintu kitono olina obbawa ekigendererwa kya mother vision yammwe ne bagitegeera omala ogitegeera togenda kulwana muntu no bagenda kugoberera kiri newe batoliiwo nzimanyi obutabeera wano n'osiga nabo bakola lwansonga nti wasettinga ki environment ennungi nti kati bano abaana tukola nabo tulina ekintu kimu kyetukkiriziganyaamu era nabo bakimanyi tewali boss so fenna tulina buvunaanyizibwa so buli wojjawo ekyo nemanya nti Alani tukola naye alina obuvunaanyizibwa bwe buti nange nga amuli waggulu
siri na buyinza nyina buvunanyizibwa then mugenda kubandi lwaki nsolole mu ba control tekisoboka. Okay. Kale tweyanza nnyo tweyanzenge naye nga nyongero bajjukiza ennaku z'omwezi genda kubeera nnya olwokubiri luno promotion eno lwekoma bagambye gwekera bukeezi jangu n'akaveera bakuwa pako ya bwerere. Yes. Pako yokka gye tugenda ogaba bwerere tinasinziira naye sofa eriwo ku list. Pako ya bwerere yingira munda funa kyoyagala funa risiiti tambula genda bw'oba osobola okusimba layini simba layini olinde naye nga layini egenda kuba mpanvu. Ebintu by'obwerere obimanyifu wano mu Uganda tubyagala nnyo. Kale n'olw'ensonga eyo kutya ngo olina ky'osembyayo Ssaalongo tuve wano. Nze abantu asinga okungulako ebintu bakyala nabakoleddeyo ka package waliwo obuntu bambi babwagala nnyo. Last time nabateerawo nga bulina ku mitwalo 8 nga bugula nnyo. This time ogenda kukwata emitwalo 5 ogule andryer. Yes. Emitwalo 5 ogenda kugula andryer meka 2 mukama bankuumire. Sagala kusukako wano olunaku olwaleero Cruise Exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira bannange share badde proudly powered by Crown Japan wanekatwe bw'otuuka ku muganzi Lwazza ne bwe weemagaza bw'oti oba osobola olengerawo nti weewo katwe bali ku luguudo wennyini parking weeri nuba bulungi nnyo so toweraliikira nti ojja kujja ogule fridge ekutabwanya okutwala ewaka obumotoka obusomba we buli bulungi nnyo ate nga beesigwa amazima bagayina ge baasooka okusoma. Kale saagala kusukkako wano olunaku olwaleero bannange ladies and gentlemen for now muse bulungi mwera.